TV kwe mukutu kwoli mumanyi nti nawe emabega waliwo omukazi yakuba Uganda ng'omukazi ono ali ku office be baserabidde bulungi abaali bamuyita Shamira. Omukyalo ono ekikolwa kye yakola kikolwa kibi nnyo era twalisabye abantu bonna abakola office muleme kuddamu kukola kikolwa ng'ekyo. Oyinza okukola ekintu ng'ekyo lwakuba bakusasula oyagala okwegulwa boosi wo, naye ate ekikolwa kino kigoberera n'otuuka mu maaso eyo ng'olaba obulamu bwo bukyankalanye naye nga tomanyi kiki wakola. Tewali kikubisa Munnayuganda oba omuntu yenna eyagenda okukola olw'okuba agambye nti sisobola kukola mu nnyumba eno olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Nze nga bagoba oba owulira nti nno alimba oba ennyumba ebayisa bulungi nnyo, oli muntu aye naawe oli mukazi, sibamu ebyanguwa va mu office genda okole mu nnyumba eyo, gwe muleke atuule mu eyo office oba mufunire office oba mufunire ennyumba endala. Kintu kiri simple, tosukuma muntu. Kino kye mbagamba, lwaki oyagala okusukuma omuntu akwate ku masannyalaze nga gwe togakwatako? Sooka ogakwateko, sooka ogakombeko ndage nti gano si masannyalaze. So bannaaye omukyalo oyo kye yakola kikolwa kibi nnyo 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 nnyo. Ngenda kuwa wano Kadaama ate ye yamukolimira era ng'ayagala ekizibu ekyali kisinzeeyo mu nsi muno kibeere nga kimutuuka. Naye nga kye wakola mukyala gwe Babu Shamira wakola ekintu ekikyamu ennyo. Katuwulirize ne Kadaama ono kiki ky'ayogera ku Shamira. Banaye musiibye mutya aba Kadaama TV, mwebale emirimu gye mukola. Kino ekikazi ekyakubye Munnayuganda munne waakyo ogw'omuzinda, ekyo ekikazi yeetaaga oba ne bamusibirawa oba mu mazzi gookya nga gaayimiriramu nga gaatuulamu oba yeetaaga kusibira oba naye Mukama Katonda. Mr. Calvin Kayanja bannaaye, Mr. America bannaaye, mutuyambe ekikazi bakikwate ne gurupu yakyo yonna bannaaye. Simanyi kati oba oyo oba yeetaaga sibira mu kkomera ki, oba yeetaaga sibira mu kkomera nga talaba ku musana, nga talaba ku njuba yonna. Naye Mukama Katonda otonda abantu n'obawa emitima, weebuuze naawe oli ku mawanga mu kifo olwanirira Munnayuganda munno, gw'oli omukuba, gw'omukwata, gw'omusiba amagulu, gw'omusiba omumwa, gw'omukwata bamukube. Bannaye baakubye omukazi, omukazi baamukubye, naye Mukama Katonda wange, naye kitange. Naye bannaye omukazi oyo yeetaaga oba kufa atya, simanyi nakumanya. Yakoze bubi nnyo 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 nnyo, ekyo ekintu kibi nnyo. Can you imagine, waliwo gwe nawulidde ewayo ka puroguramu era nakasanze ku Facebook eyabaddeko, yabadde nga bamuyita ani Emma nga mpulira gwe bannyonnyola nga waliwo agamba mbu kituufu mbu eyo ofiisi simanyi bagiyita ani, oyo omukazi mwe yava oyo eyakubye ng'oyo munne mbu batulugunya nnyo abaana buli lwe bagenda ku ofiisi eyo, mbu babatulugunya nnyo nnyo nnyo, babatulugunya nnyo. Simanyi babafumita ebiti mu bitundu byabwe ebyekyama, simanyi ne babakuba, mbu ne bamukuba ne bamugamba olwa ekiyumba bwe kikubona agenda mu kiyumba ekirala togezanga kudda ku ofiisi. Lwaki? Bannaaye mukimanyi nga abo abantu baba balinga abatunda bannaabwe. Ofiisi ezimu, kampani ezimu zitunda butunzi bantu, ne bakutunda nti bw'oba olemereddwa olina kufiira wa Muwarabu. Kyokka bannaye bwe baba batulijesitalinga, baba balijesitalinga abaana, empisa gye babayisaamu, embudaabuda gye bakubudaabuda.
bannaye kiba kisufu bamugamba kano kali biki ng'olaba kulabirira so akasente ko baba baamala okukalya baba baamala dda okutunda kubanze mpulira buli mwana ava mu buli kampani buli mwana kampani emulyako akakadde kalamba kani imagine obukadde 10 nawulira bukadde 10 buli mwana kati ekibaleetera okussa bannaabwe kiki kati ngoyo omukazi ebintu yabadde akola ddala biki ebyo biki yeetaaga sibira mu mazzi agookya nga buli bwe yeekyusa gamwokya zikulimba yandibadde aweebwa bakadaama ne bamwekolerako ne bamukwata ngaawo ku woofiisi wennyini ne bagamba bakadaama abaliwo nti wuuyo mumubonereze nga bwe mwagala kubanga bannaaye enkuba gye yakubye munne mukazi munne ng'omanyi oli ku mawanga nga naawe oli ku kyeyo kumpi naye aba ali ku kyeyo naye mukomba bokisi kuba tali mu Uganda tali wa bbaawe obwedde naye mukomba bokisi awo waali si wa kitaawe tali wa jjajjaawe naye mukomba bokisi awo waali bw'amalanga akuba omwana wa munne bw'atyo mubonereza ki okwo ekyewuunyisa abafiripayini tebabayisa bwe batyo teri mu firipayini gwe bayinza kuba bwe batyo nga munnauganda naye uganda twalyaki uganda yabaaki uganda lwaki teyagaliza muntu munne waayo abaddugavu tulina kizibu kirwaki omuddugavu teyagaliza muddugavu munne kiki twalyaki twabaaki katonda yatuwa mitima ki engeri gy'otuuka mu wawalaba ate gwe n'oba n'omutima ogusingako ogwabwe kiki alowooza ewoofiisi bagenda gimutikka yonna nti yiiyo bagikuwadde olw'okuba abonereza bannayuganda banne lwaki mu filipayini alaajananga munnayuganda bw'alaajana abafiripayini mwebali bangi bali mu biyumba nga ffe lwaki bo tebalaajana nga ffe bwe tulaajana lwaki tebababonyaabonya nga bwe batubonyaabonya naye bannaaye bannayuganda banaye omukazi oyo bwe bamukwata teyeetaaga sibira Uganda ndi bamutwale Uganda we bamutwala Uganda baba agenze kusasulayo kuliisa balinguzi kuvaayo baba tebagenda namusiba yeetaaga wantu nga talina nawo wamutuukako ekintu ng'ekyo bw'okikola omwana wa munno kale Mukama Katonda amulaba emisana n'ekiro alimba naye bujja mukeerera yeyo embeera eriwo okubeera nga omukyalo oyo ekikolwa kyewakola ekikolwa ekyo si kirungi nga naffe wano Kadaama tukivumirira naye nsuubira ofiisi mugenda okutwala abantu bano mubatwala kuba mubaira nja kusooka gamba nti mubaagaliza n'ekirala nti mugenda bafunako ssente so okutwala omuntu ng'ono njagala otunuulire obulamu bwe njagala otunuulire nti singa naawe obadde mu mbeera ng'eyo omuntu n'ogamba nti boosi wakubonyaabonya ne bwe kibeera wano Uganda nti jjukira nti waliwo abakozi ababonaabona bw'obeera waliwo abakozi ababonaabona just wano mu Uganda naye nga munnayuganda yakyunya munnayuganda munne naye ate olwo omuwarabu kitegeeza nti bwe bagenda e Buwarabu ate bayinza okukyunyizibwa nnyo olw'ensonga temukwatagana wadde na culture omuntu wa culture emu naawe wakukyunyiza ate olw'eri naye omuntu bw'aba azze n'agamba nti no bannange sisobola ennyumba esigisobodde mumufunire ennyumba endala tegera mumufunire ennyumba endala naye buli bweweyongera ogamba olina okukola n'omukuba kiki ky'oba omukubira ekintu ekyo mukyala gwe kyewakola kintu ekyo kibi nnyo era n'alisabye oba nkulagira njagala oveeyo okole public apology njagala weetondere omukyala gwe wakuba njagala weetondere bakadaama then tulabe ekinaddirira
ekintu kye wakola kibi nnyo, kisaana kwetonda. Weetondere omukyala gwe wakuba, weetondere bakadaama, weetondere abaana bonna abajja okubeera nga bakuba ekyeyo ne bassekadaama nga mwebali.